chairperson, assistant the national chairperson, our head here, who is also national coordinator of the Bazukulu. Namanya gange mpitibwa Huze Hadija Namyalo, Senior Presidential Advisor, Political Affairs, Office of the National Chairman, Head, and National Coordinator of the Bazukulu Movement. Tukunganyide wano lwaleero nga twekebera okuva we twatandika nga office eno mu leadership mu bukulembeze obupya obw'abazzukulu nga muzeeyi we yatulonda okubeera nga tuyimirirawo ku lulwe nga national chairman era n'obuyinza obwampeebwa oba obwatuweebwa chairman His Excellency Yoweri Kaguta Museveni tulagira abo bonna babadde bakiikirira ebitundu ebyenjawulo mutuyambe tweyambe mutuwe mutuleetere report mutukolere report ez'ebyo bye mubadde mukola okuva gye mwali mu myaka 3 emabega okutuusa kati bituyambeko mu nteekateeka eno empya gye tubonzeewo. N'olwekyo omulimu guno mujja kukwasaganya ne mwami Kitata Ibrahim Malik yakwasaganya enjogerezeganya y'omuntu wa wansi ne office. Thank you so much, our head. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.